Okay, abatulaba abalungi mbanirizaako nnyo ku Smart Media. Amanya n'eddoboozi nze Mubiru Smart, atusinzira wano mu Smart Studios wetukutuusizaako ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku industry yaffe ng'abayimbi. Ayagala okutwegattako osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu Mubiru Smart Media ebeera otufuna bulungi nnyo, oba tusangibwa wano kasita otuuka ku Toto Kabuusu okwata ku mukono oguliko Toto nojjango okkirira n'osanga ekipande kiriko Maxedo Resort Hotel. Ekipande kyennyini nga tonnakituuka naye ng'okirengera emabega awo waliwo kalina waliwo tractor mu luggya wetuli ejja mu luggya lwa tractor n'obuza Smart Studio erwa balina kugamba omulyango gwegwo beebaawo tetulinawo akapande yenze. Kale kimanyikiddwa nti emirundi mingi nnyo tujja tuwa history ku bantu, tusomesezza ensi okuva e Bulaaya paka kuno tubuulira abantu ab'enjawulo ebikwatagana ku bantu baabwe, kubanga omuyimbi buli muyimbi gyali abeera nabbi ku lulwe. Then kakati wano nga ffe mu industry ndala side y'akadongo kamu betusinga okutembeeta ennyo, naye lwe giweze emyaka 24 bukya omugenzi Hamani Basudde gwe tuyita nabbi eyaleka obubaka mu maloboozi nga takubye katabo ne buli mu maloboozi tuva ku maaso. Misuya tunatenda kukuza Jubiri omukulu omwaki ngambyeko wano Jubiri ukyatuva ku maaso. Yes, omwami yali azalibwa Bubondo. Naye sirinzekka tukyazizza omugenyi ku Smart Media kajja ababuulire lubaale omulamu tasamirirwa. Omugenyi ngenda kumukuwa akubuulire buli kimu. Ayeetaage n'ekibuuzo kyeyo ogenda kukiweereza ku Facebook oba katuko WhatsApp number yaffe. Osootekamu 0755 anamwemu 0138 saka ekibuuzo kyo tugenda kubanga tukikuddamu bulungi nnyo. Tuli ku YouTube, ku Facebook, osambe Mubiru Smart Senior n'ebiro ebiringa ebyo. Sebo nsanyusa okukulaba. Nange bwentyo. Tuli ku Smart Media. Smart Media. Okuva mu Smart Studio. Yeah. Wa Smart Mubiru. Gwe kamala byonna. Anti kati wano mu Uganda era eddembe tuliyina. Olwa ddembe okubanga gwe nannyini enju, gwe nannyini kiyo, gwe nannyini sito wanga nettoyi gwe n'akasumuzo. Sobango obisobola. Kasito wange obisobola. Kirungi nnyo. Abatulaba baagala okumanya amanya gwe n'eddoboozi. Gonze ng'ogera ebiro emirundi egisinga. Tebaaliwo. Kubanga waliwo abatulegatta kati waliwo abatuvaako. Ensonga lwaki tubeera nga tulanga. Nze Ssaalongo Emmanuel Sekidde Kiwanuka. Nga nzaalibwa Bubondo Kibinge Buddu. Aho zaalibwa omugenzi Hamani Basudde. Gattako. Juza mwasoma mwenna mwakomena mupiira. Omugenzi Hamani Basudde twazaalibwa ku lunaku lwerumu kyekyafaayo kye mulinako ekisookera ddala. Mulinako ebyafaayo bingi kuba n'ebya music era byesigamye ku ye. N'okujja mu groups zino okuba ebidongo byesigamye ku ye. Naye nga twazaalibwa ku lunaku lwerumu. Twabatizibwa ku lunaku lwerumu. Twazaalibwa nga 4 Desemba 1958. Waliwo ababawubisawo ne bagamba simanyi nga 5 naye nga 4 Desemba 1958 ku kyalo Bubondo. Twayawula amalwaliro. Nazaalibwa Wannampeera Ekisaabwa, ye nazaalibwa Evira Maria. Ne tutandika ne batubatizibwa Father Joseph Kalibala e Buyoga Paris nga 16 Desemba 1958. Wegamba wayitawo wiiki 2 ne batubatiza. Ne tutandika okusoma era nga 16 January 1969 mu ssomero lyerimu Ekisaabwa. Essomero lyali lya Ben Kiwanuka. First Minister. First Prime Minister. Era yali ekiseera ekyo yali mulamuzi. Yali mulamuzi twatandikira okusomera. Wonna oli ku lugendo ne Basudde olw'obuwere okujja mu lutalo lw'ensiru. Kati awo tweyawukanira kweri essomero wali alina ebibiina bina naye yasomawo P1 ne bamugjawo nga effujjo lisusse nga tubeera mu kkubo ne tuzannya tuli amawolu ge tutwala ate ge tuliira mu kkubo tetugatuusa naye nga abaana tubaawule ne bamutwala bayitawo Kibanda P7 school tiri awo kawukongokkirira e Butenga yatandika okusomera eyo nze ate n'engenda e Buyoga ate gye yansanga e Buyoga era gye yandeka ndamu ne mukwatagana yandeka Buyoga
nga okusoma kuvuddemu nze neneeyongerayo Vira Maria n'ekiteredde. Atulaba kino kibuuzo kyange ng'omuntu emirundi mingi ekyo kyange kankireke waliwo ekibuuzo kye mbadde nsoma wano naye nti omwami buli tumulaba abeera mu nkofiira n'ekinzizaayo ku kiri nti nakula mulombera omugenzi Hamani basudde ng'osuna gita era ng'ayambadde enkofiira ekyama kye kiri mu yo nange njino ekyo nakifuulanga ati wange ndowooza simanyi nange nkeera kunkya nawaka bambooza nti ninawe enkofiira zensibamu katono negyensulamu ninawe enkofiira gyensibamu negyenziriramu maze okunaaba nenyambala enkofiira olina gyokyusaamu nembikyusakyusaawo nembyambala naye ngaenkofiira nagitandika nkyali namusomero naye nkubyako n'emiggo nga nkola enkofiira mu bigamasole nekyesimenti kati wali wakitegeera gamasole kiti kiddo kyabeerangako n'ebibala nga tubiteeka nnyo ne ku maaso ebikola bikwatira n'ebirala n'endala enkofiira nga nzikola mu byayi nekiwumba nekitunga nenzambala natulanga ku desike yange ngera oli okukimanya ng'alabira ku nkofiira ekyayi eyafuuka kitundu ku bulamu bwe. Tugende direct ono omwami mutegedde ekisookedde abagizi abasooka beebo bafaani ba Hamani basudde batumirako nnyo Hamani basudde Fans Club Madamu Cheya ne banno batulabire tubatumirako nnyo tumirako omwami Yasini Kiragga ali Canada akoze omulimu omunene nnyo tugenda gubalagako okulaba nga omugenzi yeebakanga yeekyusa nga yeegolola mulungi nnyo tukwebaza nnyo wonna wojja abo ajja kuddizaawo tugenze si mu bulamu mu mirimu emirungi Hamani basudde yakolera eggwanga olugendo lw'okuyimba luno lutulambululiremu ndooza ojja kulwawokko nnyo si nnyo nsobola zize mbyogera ebimu nsobola okubireka naye te olw'okuba kali kewasoose nti waliwo abatuyigattako abapya naye nze ku mulundi guno kyenjagala okugjayo bulijjo kitatera kwogerwa wabiringa bintu bibiri ekisooka basudde ekigere kye okutandika okutambula okujja abayimbire kyali kitya kati emabegako wali nga tuvudde nga tumaze okuyimbira abantu emasaka musamu Jehova basudde yali agenda amine nga tunazoka musamu Jehova nga toli ekalububu gye twamusanga baayagala omuwa ekifo naye ngaemmotoka ejjudde kuba twali tulina kigaati oli omwana gye yayimba nti emmotoka ennungi naye kigaati kubayo wejjula egenda kasoo yalagawa yafa bamitangani Muwonge eddala sijjukira naye nga Muwonge yali driver wa Ntebe gitasinga kakati ekifo ekyabula basudde n'ankuba akama n'agamba omanyi nti mugenda ssaawa mmeka ffe tugenda keera ku makya n'agamba nti nze kati ntandise ekkubo ku ssaawa nga 7 ogw'ekiro nkakasa nkirindako ne bwino nga lwe lwali olugendo lw'abasudde olwamuleeta afuke basudde kasa yasalawo n'agamba okundika wakiri ntambuza ebigere n'engenda e Masaka okuva Kalububu abatamanyi Kalububu walimu mairosi wawanvu nga 2 nedda zisuba mu 2 Kalububu wawanvu oba kumpi ne Mateete yes oba oyingira Sembabwe oyingira Sembabwe kati ate ng'olina okugenda e Masaka naye nga tobudde bwa kiro lwakuba nti ebiseera biti Kalububu oyise waffe Bukoma Nsimbi ate waffe Kwanziri maira 25 wano mabega w'Ebuyoga Kalububu oyo kakati olwo lwali olugendo lw'abasudde tewabanga kubuzaabuza basudde okujja okutandika okubayimbira yatambuza bigere nga alina sapatu ye eya kinyama nene zabangamu obukubo nga bweddirira osobola ogifumbako katuumulemuko katono tutandikira ku sapatu ya kinyama basudde alamagawo okuva e Kalububu paka Masaka mu sapatu ye eya kinyama genda mu maaso kyatwewunyisa ngenda okuva mu mmotoka jjukira nti nno omuntu azza oluvannyuma mu gurupu
gwe watuulanga wano ku luggi bali baba n'ebifo byabwe babyekwata era ojjukira ekifo kyama mulimu jjopinomuleeta emmotoka endala ekyo kyekifo kye atuula awo kakati nze nali ndi wano ku luggi nga nze nsembye ndeze n'eŋŋoma kakati ŋŋenda okusika nti oluggi nfulume nga basudde atudde wali ku kifunvu ku samugiholo samugiholo patero samugiholo nemugamba ssebo ate wayiseewa naga nagambye tize ntandise era olwokuba nti ebyo ebiseera tebyalimu olagawo ekiro omuntu otambula naye nga waliwo kyalimu obumulumulu bw'olutalo jjukira nti lwali lwakaggwa naye nga Masaka ye ngeri gye yasooka okuvaamu olutalo yali 80 mu mukaaga alamazeewo yali 87 olwalina oluyimba kiro yeesiga mukyala Mugerwa ne ensi egenze walala ensi etuuse kakati edduganga eraga maaso obedda mabega ezo ennyimba kati bwetuva bwetumusanga awo bano bannange tebakitwala ng'ekikulu katono nnyo abatula ku Smart Media tulina omukulu Emmanuel Sekidde tumuyite nti muganda wa mugenzi Hamani Basudde nabbi waffe atulambuliramu obulamu yajja atya era waliwo kye tuyita saddaaka ye yalamagawo bulamazi awatali ekifo kimuleeta nga transport taliwo n'atambulawo paka Masaka mu Kasengejo si bwe kiri tugende mu maaso kati bwe tutuuka mu kuyimba ku ssaawa 8 ya misana lwensooka nange okulaba ku bantu abangi nga tugenda bayimbira kuba nali mazende y'abantebe gitasinga zaayo wiiki namba naye nga basudde yakamala naffe olunaku lumu etwamusanga Kalubbu nga ate kwolwo tulina ate Kalubbu sitwayimba geneeta yakuba omukono netayimba ne bamusuubiza okuyimba singa abadde asobola yandize Masaka n'ayimba ye nayasalawo okutambula atusange n'amanya ekyokukola kati kwolwo nga nali ngenda kuba shoba yakutaano nga ndi ne ba entebe gitasinga naye nga sinnalaba ku bantu bawera 2 olwo gwe nga bakuwa ku stage olumba nga nnumba bulungi nnyo kubanga n'okumpa omulimu emateete bamala kunsanga nga nnyimba mu katale Vincent Muwonge ne Regina kulabako oyo Mama Kine bebandaba ne bantwalira bakakumiza ne Dani Mugulu kakati bwe tutuuka okuyimba naye ndaba abantu nga basimbye layini bayingira ningamba Basudde nangamba abwe tugenda okuyimbira nti ng'ekizibu ekiriwo amazima gennyini nga ebyambalo bye tulimu tebimatiza tebiggumiza bulungi bantu abo naye nze olwokuba nali mazeemu akabanga nali nina okufuna uniform costume ey'ekibiina nga bwe bugumu bwange bwe nnina nga wansi empale emalirawo olyaze ne sapatu ye yakinya nze nina engatto eya Joseph mpisaako buyisa mazzi siyakuba ddagala zaali ngeri ya plastic nga naye nga zookya bw'ogigendamu ogiddiza mu ngalo nga nina engatto kakati kyava agamba bwetubanga tugenda kuyimbira abantu ano ye avuddemu akivuddemu nagamba naye kyetuba tukola tuteekewo akakodyo akabadini abantu bano bakuba endongo ne bakubira omuntu endongo nayimba naye nga tukujjako abakazi baabwe bendaba bebakubira naye akakati nange obutava mu kintu ekyo ye nga yeeyogerako nga Basudde ngenda kubeerayo emabega nkukubira endongo gwoyimbe bw'omala okuyimba ojja kumpa ku ngatto nange onkubire nyimbe nemugaa kati ate ekinaatwetagisa ffenna okubeera ku stage naga atwe tujja banyinya nti yenkola yaffe netugenda netugamba Diiki Mulima Sempaka oyo muzeeyi yakafa wa Radio Uganda yali MC netumugamba batuwadde ennyimba 2 nti agenda okusooka okuyimba situgenda kwekubira ndongo naga tukisoboka endongo ya ntebe gitasinga yeriko microphone tuga tubatuwe kweri etaliko eri gye babakingira kwa ennyimba ezaffe siza amaloboozi era bwe gwali ne bampa nze nasookayo
kati we nasooka n'ennyimba nga neekubira okubalaga nkisobola nenkuba bwe namaliriza oluyimba olwasooka baali baluyita enju tezimbika enjukira lutukuwemu obanga nga nkyabijjukira ne bwe tugalize mu yalo yo mpuliriza mwe basebo ne banyabiradde bwekitoni n'emboozi ennyunga tezimbika nga tekunsi kyekyobugagga ekisingayo kuba ekikulu nabonabona n'ennyunga ogizimba nennemerera nabona ogwaka neeremu okugwa nasulanga ku nyumba za tulazeemu oluyimba lwajja oli bwajja ne mukyala mugera gwajja enju tezimbika kati nga tayito nga nnungi nnyo oluyimba olusooka omuwadde endongo emmanju akukubire olwo lwasooka nalwekubira kati nga ngenda kuyimba oluyimba olwokubiri naye nga tuzimanyi ennyimba zaffe nemugamba kati nkubira nibeewuunya nga omuntu ayinza atya okuyimba nga talina ndongo ngate bo tebakisobola buli omu yayimbanga nga tebakubanga alina endongo atinogo kakati naatuuka okuyimba kyebatamanya nga bamanyi nti naawe wagenda okulemererwa okuyimba talina ngatto tebagenda mukkiriza kati we nadda munda mu bwangu bw'ekitalo nensoolamu engatto omuntu alina stokisi nengamba yambala yemba ate twalina empale za beero bottom nga zibika bulungi nnyo wansi awo nayingira nga yeekubira yayingira akuba gundi ensi eno egenze walala kati wamalirizaabavaakolweyayingiza ngama yanyamba nezera engolo kakati tutuuka atuuka ampereza endongo mukubire mukyala mugerwa netandika mukyala mugerwa namuyimba era mpa nkusuniremu olabe kubanga oli ayinza omusajja oyimba mukyala mugerwa naye akubika basudde omulimu omulungi gwe nagabana ntereka emboozi n'amawulire nziramu kakasa byenayogera nina omulimu gwe nneewanja kugukola yena emboozi zinina wano sikyekimu netuzenyumyanyumye nafunye n'engeri ate gyempizengeka kakati nyumyamu byokwe byebitegemula ndowooza mukama nkyafudda nzijukira nenfuuka mukwano gw'abangi olw'okuyimba enyimba zaffe tuzimanyi nga mumanyi okwekubira nga tumanyi okwekubira bwayimba mulimase mpaka nabuuza abavubuka bano tubakole tutya yabagamba mwandi batutte naye endabika gye balabika simanyi nga munagisobola oba kale mutwaleko oli eyasoose naye kale kirabika mubasiimye nga ne sente ze batufuuye kuba twali mu bitundu byetusiiba tuyimbiramu nga zisinga byemusiba mulengejja nga zisinga omusaala gwe bagenda okufuna bo bennyini gwe bagenda okufuna nga sente ze batufuuye kuba bw'oŋŋamba mu 1987 awo ng'atandika nga basobola okutuwa sente kwali nzijukira zaali bakaziwanyisa baali bakaziwanyisa oba nga twasobola okufuna siringisi egiwera emitwalo 3 enfuuwe kuba twali tukwatagana bulungi buli omu yajjayo netuyiwaawo zino zebatuwadde mwenna wamba bafu emitwalo 3 nga ne kakati sebuzamaani nga bakufuye nga zitumala okulyako basudde ne batugande kale tugenda batwala kati bituva twali tulina okugenda mu Bruners njogerako tebakitegeera naye yaawe wamutunza kisa mu nnyendo nga
anene kino kizimbe kati ekyaffe kituteberako mu Nyendo zirimala nga tikinnabaawo. Okay, katumulemu katono tukomye nga tugenda mu Brunas wa mutunza kisa muvudde ku Patero Samji Hall. Okay, abantu ku Smart Media tutambula mpola naye nga tugenda kugusa olugendo luno mwebale nnyo kubanga mutugoberera.